olwaleero ennaggalabi tebaaliyo. Mubalabye wano bangi nnyo wano tebaaliyo. N'abaana bonna abali ebweru ennaggalabi tebaaliyo. N'abamu abali wano tebaaliyo. Bangi baali tebannaba na kuzaalibwa. Abalala baali bato nnyo nga bazaale. Ng'Oweekitiibwa Isirairi Kazibwe Kitooke yali muzaale naye nga muto. Kabaka ennaggalabi yagendayo nga 3. N'ayita ku Neebalamye Mayanja. N'asula mu nnyumba Buganda. Mu matulutulu n'alwana olutalo olw'ebirumbirumbi. Bwe yaluwangula n'agenda mu nnyumba Bwanika. Mbagambe nti yasula mu nnyumba Buganda. Mu matulutulu n'alwana olutalo olw'ebirumbirumbi. Ku Nayota bwe bayitawo bwe balulwanira. Bwe yava ku Nayota n'agenda mu nnyumba Bwanika. Ne bamunaazaako ebisago eby'olutalo olw'ebirumbirumbi. Bwe yava mu nnyumba Bwanika n'ajja wano ku Nakibuuka. N'atambulira ku maviivi ku Namulondo ennansi ey'omulandira. N'ayimirira n'ayambazibwa amagatto. N'asumikirwa eddiba ly'ennyana. N'assibwako ebifundikwa 2. Ebyo ekimu kya bulangira ekirala kya bufuzi. N'ayambazibwa eddiba ly'engo. N'ayambazibwa enguugu. Eyo y'engulu eŋŋanda. N'akwasibwa amafumu 2 ag'obuzira okulwanirira obwakabaka n'okulwanirira Obuganda. N'alasa ente ennume enjeru. N'akongojjebwa ab'embogo abaweeka. Ne Nnaalinnya Lubuga tuli naye wano yakongojjebwa. Kasujju Lubinga n'akwata Kabaka ku mukono n'agamba nti ono ye Kabaka wammwe. Mujaguzo ne zivuga. Kabaka ng'avudde ku Nakibuuka yagenda ku Kituuti. Oyinza okugamba nti waali Amatikkira kale tugayite ge twajja mu nsi endala. Era gakulemberwa nnyo abakulembeze b'eddiini. Ebyembi ku baaliyo wano sirabawo n'omu. Kubanga baaliyo naye abaakola omukolo tewali n'omu. Kubanga omulabirizi Misayiri Kawuma yagenda eyamwambaza engule. Ssaabasumba Nankyama yamwambaza omunagiro yagenda. Bishop Ssekamaanya yamwambaza engule waali. Yamwambaza empeta waali n'etaliiwo wano. Bishop Oddungu w'e Masaka ye yayigiriza naye yagenda. Nga byonna biwedde. Kubanga byonna babikola nga baluŋŋamizibwa Katikkiro Kamalabyonna. Nga naye tannaba kulangirira. Ssaabawolereza wa Buganda Oweekitiibwa John Katende tukyali naye ali wano. Ayimirireko. Ng'ayambibwako omumyuka we mu budde obwo Oweekitiibwa Godfrey Sserunkuumalule waali. Simanyi oba yasobodde okutuuka. Ng'ayambibwako omugenzi Peter Nkambo Mugerwa ne munnamateeka Charles Peter Mayiga baalayiza Kabaka. Omukono gw'Oweekitiibwa Katende gwe gwasooka ku kirayiro ng'ajulira Kabaka. Ne kuddako ogw'Oweekitiibwa Godfrey Sserunkuumalule, ne kuddako ogw'omukungu Peter Nkambo Mugerwa, ne kuddako ogwa Charles Peter Mayiga eyali omuwandiisi w'olukiiko. Njogedde ebyo olw'abo abataaliyo abataabimanya. Mbifunzizza mufune ekifaananyi ekituufu. Ebyo nga biwedde, Katikkiro Oweekitiibwa Joash Mayanja Nkanji yakwata omukono gwa Ssaabasajja ogwa ddyo n'aguwanika n'ategeeza Obuganda nti ono ye Kabaka wammwe na buli kati ye Kabaka waffe. Kyetuvudde tujja wano mu Watoto Church twebaze Katonda atusobozesezza okuba ne Kabaka waffe Mutebi II
kati emyaka 33 ng'atulamula. Ekigambo watoto kya Luswayiri kitegeeza abaana mu Luganda. Simanyi oba abakulira kkanisa eno baali bategeeza nti wano bonna abaliwo baana ba Katonda, oba baali bategeeza nti abasabira wano baana bato. Naye byombi bikola. Era mwe abawatoto mbalamusizza nnyo, kubanga Katonda atusobozesezza ffenna okuŋŋaana wano ku lunaku luno olw'ebyafaayo. Namusanya abakulira Watoto Church, Pastor Julius Rotlonyo ne banne, era mbeebaza okutukulemberamu mu kusinza okw'olwaleero. Ssaabasajja Kabaka ayina eddiini gy'asoma, mukristaayo oba muprotestant, naye bwe kiri. Naye Kabaka w'Abakatoliki, w'Abasiraamu, w'Abalokole, w'abantu bonna. Bwe nasisinkana ne senior pastor Julius Rotlonyo, yaŋŋamba nti tujja kuba n'okutendereza Katonda kwe tutalabangako. Weebale okutuukiriza kye wasuubiza. Mbadde ndudde biraba bino. Nina essanyu lingi nnyo basebo ne bannyabo okubategeeza Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda. Mbasaba ffenna tuyimirire tukube mu ngalo. Mbasaba mwenna muyimirire. Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga bwe muzze mulaba, ennaku zino Terega teyeetaba nnyo mu mikolo. Kyetumanyi Omutonzi ajja kumusobozesa okudda mu mikolo mu bbanga ery'okumpi. Omutanda yasiima omulamwa gw'okujjukira Amatikkira omwaka guno tubeere bavumu mu kukuuma obuwangwa bwaffe. Obuwangwa y'endowooza oba enzikiriza abantu gye bataputamu embeera eba ebeetolodde. Eneeyisa y'Omuganda, olulimi lw'ayogera, engeri gy'akolamu emirimu gye, engeri gy'akolamu ebintu, engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe n'ebirala by'ebyobuwangwa bw'Omuganda. Tulina ebika n'emiziro egibigenderako. Ow'embogo talya mbogo era tagiyigga. Mwategedde nno nti ntudde mu bakyala babiri wakati awo ab'embogo. Mukwatiddwa obujja, temwagala bakubira mu ngalo. Okugoberera obulombolombo nakyo kya buwangwa. Okufukamira nga abakazi babuuza. Oluusi n'abasajja. Abasajja bangi bafukamirira bannyaabwe. Kirungi. Era abaana abalenzi mubayigiriza ofukamirira bannyaabwe naddala nga bato. Kirungi. Ebyo nabyo bya buwangwa. Ennaku zino ensene ennamba enneekulungulivu ng'eppeera yafuuka kumpi kyalo kimu olwa science ne tekinologiya ebigonzeza eby'empuliziganya. Ndowooza n'Omulangira Nicholas basamula ebintu byonna bigoberera mangu ng'aliyo mu Amerika. Nabadde saamulabye. Oyo Omulangira Namugala yamuzaala naye asinga kitaawe obuwanvu. Abantu abamu bwe balaba ebiri mu bitundu by'ensi ebirala nga batandika okugamba nti obuwangwa butukuumira emabega, batandika okubijereegerera. Ebika tebirina kye bitegeeza. Tembawulirangako. Okufukamira kinyigiriza abakikola. Gwe atakikoze lwaki kuluma. Okwogera Oluganda kya wansi, omuntu temumugasa. Empisa z'obuko temuli makulu. Kabaka takubwa mabega, talabwa mu kamwa nti byadya n'ebirala bwe bityo. Bagezaako okutunafuya, okubitujjako oba okulaga nti tebikyetaagisa mu mulembe guno gwe tulimu. Basema banyabo. Obuwangwa bw'abantu, empisa zaabwe, ennono zaabwe n'ebirala byonna
byesigama ku ebyo ebibeetoolodde. Obuyigirize tusaana tubufune, ensi tugimanye, enneeyisa n'obuwangwa eby'abantu ab'enjawulo tubimanye, n'ennimi endala tuzoogere. Wabula omuntu gy'akoma okumanya eby'ensi endala gy'akoma okwetaaga okuuma obuwangwa bwe, kubanga abalala be tujuliza abo be tulowooza okuba ab'omulembe ate bo tebataŋŋana na buwangwa bwabwe. Abangereza bwe baafiirwa n'abakyala Elizabeth owookubiri baabikira enjuki ne babikira n'embuzi. Nali sirowooza nti enjuki zimanyi nti n'abakyala gy'ali alamula, kubanga ate ozibikira otya okuggyako nga zimanyi, n'embuzi. Abaweereza n'abakyala baamenya obuti bubiri ne babugamiza ku mubiri gw'omufuzi waabwe. Ezo mpisa eziri mu buwangwa bwabwe. Wano wenkubuuliza, gwali wano n'oyo yenna ndaba, Abangereza gwo basinga okubeera ab'omulembe? Lwaki empisa eziva mu buwangwa bwabwe bakyatambulirako? Mbagambye ndombala Kabaka bwe yatuwa kwe kuba abavumu okukuuma obuwangwa bwaffe. Obuvumu kitegeeza okujjayo, okunywerera n'okulaga ekituufu awatali kwekomoma, awatali kwetya oba kwebuzaabuza. Bwe tuba tetwagala kusaanyizibwawo olw'embeera y'ensi mwe tuli, tulina okuba abavumu. Tujja kugenda mu masomero tusome, tufune ebbaluwa z'obuyigirize. Eddiini nazo tujja kuzisoma tuzitegeere. Kyokka tulina okubeera abanywevu, abavumu mu kukuuma obuwangwa bwaffe. Atabutegeera tumuyigirize. Olaba omuntu bamuyigiriza okusoma n'okuwandiika n'abiyiga, ate okumuyigiriza bino bye yazaalibwamu. Abuvumirira tumwanukule. Ayambalira Kabaka, naffe tumwambalire. Anti anaakujja emize ageya nnyo ng'owulira. Obuvumu tekitegeeza kulwana. Temugenda ne mukwata amayinja mu abavubuka. Tekitegeeza kuvuma, temubaako gwe muvuma. Tekitegeeza busungu na kwereega bica n'okwekapa bategeere bw'oli omuvumu. Nedda. Obuvumu kitegeeza kunywerera ku kyoli oba ku kyokkiririzaamu awatali kwekomoma. Bwe tunaaba abavumu ne tunywerera ku kye tukkirizaamu, tuba tuli ku kituufu. Ate ka mbabuulire, mu kituufu mwe muli ensigo y'obuwanguzi. We are assembled here to give thanks to God for the 33 years since His Majesty Ronald Muwenda Mutebi II ascended the throne. I thank the leadership of Watoto Church for being, should I say, the lead worshippers today. Because we were all worshipping, but probably they were lead worshippers today. Team leader Julius Rotlonyo promised us a Thanksgiving service like we had never witnessed. What we participated in today was a wonderful and worthy prayer ceremony. Thank you very much. The theme for this year's celebration says fortitude as we promote our cultural values. Culture can be defined as a set of beliefs that define a group of people or community. Since the Tower of Babel in the chapter of Genesis, the human race is characterized by different linguistic and behavioral patterns. Since the Tower of Babel, to be English or French or a Muganda or a Kenyan or a Nacholi like Lalobo I met here is a God-sanctioned occurrence. Globalization tends to turn the human race into an omelette. All people must be whipped into one. They say, your ways are bad.
Your way of life lacks global appeal. Those beliefs keep you glued to a gloomy past. Your language isn't universal. So we must have fortitude, ladies and gentlemen. We must have courage to preserve and promote what defines us. I've just mentioned what I witnessed at the demise of Queen Elizabeth II of England. There was a ritual of informing the bees and of the goats of the Queen's passing. Can you believe this? And there was the broken wand ceremony, where sticks signifying the official end of the Lord Chamberlain's service, the deceased monarch, were broken and placed on her casket. Now, if you regard the English as modern people, and you witness these cultural practices, then you understand that culture is a set of values that give a specific definition to a specific people. Modern is what trends, but culture is a set of beliefs or values steeped in a people's heritage. My friends, fortitude isn't synonymous with physical fights or violence or anger or hot exchanges or even fierce facial expressions. Fortitude requires firm belief in one's values, hence bring out the truth without fear of contradiction. We shall embrace education, and we shall understand politics and the world around us. We shall embrace religion and praise God. Even then, we must never lose understanding of the biblical story of the Tower of Babel. Wanji, ngati mukubye mu ngalo. Akazungu kajizeejizeemu. It should be our responsibility to appreciate and protect our inheritance from our forefathers without timidity or even confusion. Kamalirize. Nga nebaza olukiiko olutesitesi olwakulembeddwa Oweekitiibwa Joseph ali ku ddembe, muyimirire ab'olukiiko, muyimirire babeebaze. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo, mwebalire ddala. Emikolo gino omuntu kyangu okugamba nti bantuuzizza bubi. Ekyo kyanguwa. Omuntu ayinza okugamba emizinalo nabadde sigiwulira. Naye bo tebamanya bano abateekateeka kye bayitamu. Ssebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire ddala. Nebaza abakulidde enteekateeka ez'okujjukira Amatikkira ez'enjawulo. N'alinnya Agnes Nabaloga, n'alinnya Lubuga, yatema evvuunike ku kizimbe ekigenda okuzimbibwa ku ssettendekero wa Muteesa wano e Kakeeka. Ate ne yeetaba mu musomo ku mulamwa ogw'obuvumu nga tukuma obuwangwa bwaffe ogwatuweereddwa Kangaawo Oweekitiibwa Ronald Mulondo PhD Doctor. Ssaabasumba Augustine Kasujja omubaka wa Paapa eyawummula yakulembeddemu omwoleso ogw'olubugo ne Naalinnya Lubuga yakibaddemu nnyo ne Naalinnya Kagere n'omulangira Wasajja. Abalala oba kamera tezaabakutte oba bano bokka simanyi bulungi oba bano bensinga okwagala. Naye omusomo gwabadde mulungi okulaga tekinologiya. Olubugo yali tekinologiya ow'Abaganda mu budde obwo. Era Speak bwe yawandiika mu kitabo kye nti wano wensoose okusanga abantu abatayita bukunya. Bwe kiri Speak yakiwandiika yatambula okuva eno egindi eno ku Indian Ocean. Abantu bonna bayita bukunya, bayitawo bagenda eno badde eri balya kasooli. Wano yasanga abantu bambadde olubugo. Aba St. Charles Lwanga Lubaga Cathedral Choir baaterezezza ennyimba y'ekitiibwa kya Buganda. Abaana bano bafubye okuyimba mu ntereza naye bakuba babadde bakalaba nota naye bajja kutuukira ddala. Tubeebaza nnyo abaana bano abayimbye. Natikudde amakulu aga Ssaabasajja mu Lubiri e Mengo olunaku lwa jjo. Ate era naggulawo Muteesa owookubiri Health Center e Kalasa mu Bulemeezi n'okutema evvuunike ekisaawe kya Kabaka Dawudi kyokubiri Ecop Stadium Buddu. Emikolo gibadde mingi, bonna abagiteeseteese mbasaba mbakubire mu ngalo nga mubeebaza.
Nziramu okwebaza Watoto Church olw'okukulemberamu okusinza okw'olwaleero. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Bulijjo bwe mubanga musaba Ssaabasajja mumusabirenga. Naffe abamuyambako nno mutusabire. Lwakundaba wano nga nnyimiridde mu kkanzu naye temulowooza nti byangu. Mutusabire. Nkwebaza n'amakula obukadde 38 ezivudde mu Watoto Church. Naye bagambye nti zigenda ku lyato ery'okujjanjaba abalwadde mu bizinga ate be naaziyita amakula omuwanika w'enkuluze taazinzigyeko. Njagala okubakubiriza nti bwe tunaaba ab'okuzza Buganda ku ntikko tulina okubeera abavumu mu kukuuma obuwangwa bwaffe, kubanga bwe butali tewabeerawo Bwakabaka. Ate bwe tutaasitule mutindo mu byonna bye tukola, olugendo lw'okudda ku ntikko lujja kuba luwanvu okusinga bwe lwandibadde. Ngenda kuyita Prime Minister kubanga muntu mukulu ekyenkanidde awo. Ye mukulu wa gavumenti era balina omukwano ogutalojjeka ne leader of opposition. Kati omugenyi omukulu bw'ajja oba mwegendereza. Ate Omuganda agamba nti omugenyi ajja n'ekikapu kye tosooka kumugeya. Olugero Omulangira Wassajja lumuwoomedde nnyo bwe luli. Kaakati omuntu omukulu nga Ssaabaminisita era bw'atambula mumulaba entambula ze. Naye eyo si y'ensonga. Ensonga enkulu nti muntu mukulu mu ggwanga. Ssaabaminisita bw'anaamala okwogera, aba Watoto Church baafumbye keeki. Wano bagambye nti bagiyita cake. E Bulange tugiyita keeki. Baafumbye keeki era nja kusaba Lubuga n'alinnya Agnes Nabaluga atusalire keeki eyo nga tumaliriza nga tufuluma. Ajja gitusalira tugirye tweyongereyo. Mwebale mwenna okujja era nsaba Katonda abatambuze bulungi nga muddeeka. Nyabo Prime Minister jangu olamuse ku bantu bano. Engalo zivugeko bannaye. Nabagereka Buganda mukwano gwange Maama Najinda nsanyusa okukulaba. The Prime Minister of Uganda, your Deputy Prime Ministers, Honorable Nabakoba wano waali. The Minister of Lands, Urban Development in the central government, Honorable Migadde naye waali. Honorable Sise Namulondo, Minister of State Finance naye waali. The Honorable Members of Parliament, my brother, mukwano gwange nnyo, Joel Ssenyonyi. Oyo nno mukwano gwange. Bwe tukola emirimu eyo mu Parliament. The Honorable Members of Parliament,
the ministers from Buganda Kingdom, religious leaders, the cultural leaders, senior government and cultural officials, ladies and gentlemen. Basebo ne bannyabo, ndi wano era mbatuusaako okulamusa okuva w'ekitiibwa pulezidenti w'eggwanga Yoweri. Muzeeyi tasobodde kujja, n'agamba gwe lumba era nzize. Abatumidde era abaagala nnyo. Ampadde ekiwandiiko kikino naye nga sinnakisoma, mukkirize mbasiime mwenna abazze. Ate era njozaayoze nange nga nze Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku kkula lino. Tewali kinsanyusizza. The Prime Minister of Uganda has made my day today. Ekinsanyusizza olwaleero kwe kusiima n'ogamba obwakabaka buno tebwali baddewo naye ow'ekitiibwa President ne gavumenti yaffe. Mwongere engalo ez'amaanyi olw'ekyo. Ate n'onsanyusa n'ogamba ebintu byajja ebikyabulayo nange kantandikiraawo. Kati kaŋŋende ku speech y'omukulu kubanga yagiwandiise. Ngenda gisoma nga bw'abadde agiwandiise kuba ye abadde alowooza nti Ssaabasajja ajja kuba wano. Your Majesty, Leonard Muwenda Mutebi II, the Kabaka of Buganda, Your Royal Highness, the Nabagereka, the Amatikkira of Buganda, Owekitiibwa Charles Peter Mayiga, religious leaders, distinguished cultural leaders, all the people of Buganda, on behalf of the government of the Republic of Uganda and the entire nation, I wish to congratulate Your Majesty, the Kabaka of Uganda, Leonard Muwenda Mutebi II, upon the 33rd coronation anniversary. Thank you for the invitation you accorded me to preside over this momentous occasion. I wish to thank God for the 33 years of your reign since your historic coronation at the Nagarabi Budo in 1993. I acknowledge the NRM government's role in the restoring traditional institutions to champion unity and shared values. I would like to extend my sincere gratitude and appreciation to the Katikkiro of Buganda, Mr. Charles Peter Mayiga, and the organizing committee of today's function for the job well done. I wish to thank God for the gift of your health, wisdom, and the stable leadership you have provided to the people of Uganda over more than 3 decades, that is 33 years ago, at Nagarabi Budo, we witnessed the historic restoration of Buganda Kingdom. This monumental event was born out of the shared vision between the national resistance movement and the traditional institutions to restore cultural heritage as a pillar of identity, morality, and social cohesion. The NRM government has always maintained that cultural institutions are not an obstacle to modernity. Rather, they are indispensable partners in the national transformation. Over the past 33 years, the Kingdom of Uganda has consistently demonstrated
this truth. Through collaboration, we have seen cultural preservation move hand in hand with socio-economic progress. Your Majesty's leadership has been central to mobilizing our people for critical development initiatives. We commend the Kingdom's active participation in public health campaigns, particularly the fight against HIV and AIDS and poverty eradication. These efforts directly complement the government's wealth creation programs, such as the Parish Development Model. True progress can only thrive in an environment of absolute peace, security, and the rule of law. The peace we enjoy today is a hard-earned collective asset. It is this security that allows our cultural institutions to flourish and our economic markets to integrate. As we celebrate this milestone, let us remember that our regional diversity is our national strength. We must continue to reject sectarianism, sentiments, and instead champion the greater integration of Uganda and East Africa. Our shared goal remains the socio-economic transformation of every household in this country. Finally, Your Majesty, as you mark 33 years on the throne of your ancestors, the government of Uganda reaffirms its commitment to constructive dialogue, mutual respect, and shared progress. We pledge to continue working together to build a prosperous, united, and secure nation. I pray the Almighty God continues to grant you exceptional wisdom, excellent health, and many more years of peaceful leadership. I thank you. So, members, oyo abadde ow'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni ampadde antisse ettu mukkirize muno mulimu miliyoni 40 nzikwase aŋŋambye zino contribution ey'omukolo ogwa leero miliyoni 40 kanzikwase Katikkiro.